Essula ya 35. Awo Yosiya n'akwata okuyitako eri Mukama mu Yerusaalemi, ne batta okuyitako ku lunaku olw'14 olw'omwezi ogw'olubereberye. N'ateeka bakabona mu ebyo bye baalagirwa, n'abagumya omwoyo olw'okuweereza okw'omu nnyumba ya Mukama. N'agamba Abaleevi abaayigirizanga Isirayiri yenna abatukuvu eri Mukama nti, muteeke essanduuko entukuvu mu nnyumba Sulemaani mutabani wa Dawudi kabaka wa Isirayiri gye yazimba. Tewakyabeeranga mugugu ku bibegabega byammwe. Muweereze nno Mukama Katonda wammwe n'abantu be Isirayiri. Era mweteeketeeke ng'ennyumba z'abakitammwe bwe ziri mu mpalo zammwe, ng'ekiwandiike bwe kiri ekya Dawudi kabaka wa Isirayiri n'ekiwandiike kya Sulemaani mutabani we. Era muyimire mu kifo ekitukuvu ng'ennyumba z'abakitaabwe ez'abaganda bammwe abaana b'abantu bwe zaayawulibwa, era wabeewo eri buli muntu omugabo gw'ennyumba y'abakitaabwe ey'Abaleevi. Era mutte okuyitako, mwetukuze, muteekereteekere baganda bammwe okukola ng'ekigambo kya Mukama bwe kiri mu mukono gwa Musa. Awo Yosiya n'awa abaana b'abantu ku mbuzi, abaana b'endiga n'ab'embuzi, zonna ez'ebiweebwayo ez'okuyitako eri bonna abaali eyo, okuweza 3,000, n'ente 3,000. Ezo zaali za ku bintu bya kabaka. N'abakulu be ne bawa abantu okuba ekiweebwayo ku bwabwe eri bakabona n'Abaleevi. Kirukiya ne Zekkaliya ne Yekyeri abaafuga ennyumba ya Katonda ne bawa bakabona olw'ebiweebwayo eby'okuyitako ebisolo ebitono 26,000 n'ente 300,000. Era Konaniya ne Semaaya ne Nesaneeri baganda be, ne Kasabiya ne Yeyeri ne Yozabadi abakulu b'Abaleevi ne bawa Abaleevi olw'ebiweebwayo eby'okuyitako ebisolo ebitono 50,000 n'ente 50,000. Bwe kutyo okuweereza ne kuteekebwateekebwa, bakabona ne bayimirira mu kifo kyabwe n'Abaleevi mu mpalo zaabwe ng'ekiragiro kya kabaka bwe kyali. Ne batta okuyitako, bakabona ne bamansira omusaayi gwe baatoolera mu mukono gwabwe, Abaleevi ne bazibaaga. Ne baggyayo ebiweebwayo ebyokebwa balyoke babawe ng'ennyumba z'abakitaabwe ez'abaana b'abantu bwe zaayawulibwa, okuwaayo eri Mukama nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya Musa. Era bwe batyo bwe baakola ente, ne bookya okuyitako omuliro ng'ekiragiro bwe kyali, n'ebiweebwayo ebitukuvu ne babifumba mu ntamu ne mu sefuliya ne mu nsaka, ne babitwala mangu eri abaana b'abantu bonna. Awo oluvannyuma ne beeteekerateekera bokka ne bakabona, kubanga bakabona batabani ba Alooni tebaalina bbanga olw'okuwaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'amasavu okuzibya obudde. Abaleevi kyebaava beeteekerateekera bokka ne bakabona batabani ba Alooni. N'abayimbi batabani ba Asafu baali mu kifo kyabwe ng'ekiragiro kya Dawudi bwe kyali, ne Asafu ne Kemani ne Yedusuni omulabi wa kabaka, n'abaggazi baali ku buli luggi, tebeetaaga kuva kuweereza kwabwe, kubanga baganda baabwe Abaleevi baabateekerateekera. Bwe kutyo okuweereza kwonna okwa Mukama ne kuteekebwateekebwa ku lunaku olwo okukwata okuyitako, n'okuweerayo ebiweebwayo ebyokebwa ku kyoto kya Mukama ng'ekiragiro kya kabaka Yosiya bwe kyali. Abaana ba Isirayiri abaali eyo ne bakwata okuyitako mu biro ebyo n'embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa ennaku 7. So tewabangawo okuyitako okwafaanana okwo okwakwatibwa mu Isirayiri okuva ku biro bya Samwiri nnabbi, so tewabangawo ku bassekabaka ba Isirayiri eyakwata okuyitako okufaanana okwo Yosiya kwe yakwata, ne bakabona n'Abaleevi ne Yuda yenna ne Isirayiri abaali eyo n'abo abaali mu Yerusaalemi. Mu mwaka ogw'18 ogw'okufuga kwa Yosiya mwe baakwatira okuyitako okwo. Awo oluvannyuma lw'ebyo byonna, Yosiya bwe yamala okuteekateeka yeekaalu, Neeko kabaka w'e Misiri n'atabaala Kalukemisi mu kkubo lya Fulaati, Yosiya n'afuluma okulwana naye. Naye n'atuma ababaka eri ye ng'ayogera nti, onvunaana ki gwe kabaka wa Yuda? Sitabaala ggwe leero wabula ennyumba gye nnwana nayo, era Katonda andagidde okwanguwa. Va ku Katonda ali nange aleme okuzikiriza. Naye Yosiya n'ataganya kukyusa maaso go kumuvaako, naye ne yeefuula okulwana naye. N'atawulira bigambo bya Neeko ebyava eri akamwa ka Katonda, n'ajja okulwanira mu kiwonvu Megiddo. Abalasi ne balasa kabaka Yosiya,
Kabaka n'agamba abaddu be nti, munziyeewo kubanga nfumitiddwa nnyo. Awo abaddu be ne bamuggya mu ggaali ne bamuteeka mu ggaali lye eryokubiri lye yalina, ne bamuleeta e Yerusaalemi, n'afa n'aziikibwa mu masiro ga bajjajjaabe. Yuda yenna ne Yerusaalemi ne bakaabira Yosiya, ne Yeremiya n'akungubagira Yosiya. N'abasajja bonna abayimbi n'abakazi abayimbi ne boogera ku Yosiya mu kukungubaga kwabwe ne leero, ne bakufuula etteeka mu Isirayiri, era laba kwawandiikibwa mu kukungubaga. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yosiya n'ebirungi bye yakola ng'ebyo bwe biri ebyawandiikibwa mu mateeka ga Mukama, n'ebikolwa bye ebyasooka n'ebyamalirwako, laba byawandiikibwa mu kitabo kya bassekabaka ba Isirayiri ne Yuda.